abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakitiibwa Allah mulungi tumwebaze akyatuwadde obuwangazi ne tuyingira mu mwaka 1444. Allahu akbar, kigambo kinene, buwangazi bwa ssanyu kulaba nga tukyassa ebiyungo byaffe newankubadde owulira mu kiyegu ekyasaasaanya ensi yonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akitutaasa lwakuba nti ennaku zino abawalimu abantu tebakyabategeera, naye dda bakadde baffe balwalanga bisenyiga bwe biti ngo maamuuma ajja n'akakoko, mwana wattu nga kakabiika ejjirimu, akakoko akaganda si bino ebirimu amalagala. Akakoko akaganda lwaki kaba ku nakyo soosi, kalya ku muddo, kalya ku ttaka, kalya ne kakunganya minerals nyingi, tebula nti kaba kagumu n'obuwomu okalya ng'okawulira masha Allah. Kakati bakakwatanga nga kakabiika ejjirimu ne bakateeka mu bokisi, kanyaanya, katungulu, temulimu bya butto, bakafumba ka boyiro. Manya akakasula ejji erimu tikaba kasava, kagenda kasitula kurimu nga masha Allah. Kati ka kurimu ako omuwalimu bwe yakawuutanga bisenyiga bino nga bigenda. Allahu akbar walillahi alhamdu. So barakallahu fikum, abatulaba abalungi abatuwuliriza mwebale kubeera ku mukutu n'okuteekako MBs ebiseera byama bye mutuwa n'owulira baganda baffe abali South Africa Durban. Allahu akbar, muganda waffe abaliyo saba Allah abamalire ensonga zammwe, abali Dubai, abali Qatar, tuna muganda waffe ali Malaysia, baganda baffe abalala bangi mu America, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire. Saako n'abali e Uganda, jaga nti ate wooli tokonyeewo, n'abali e Uganda mwena tubasiima era mwebale kubeera ku mikutu. Allah ababarake. Mulimu abatatukoonako okutumanyisa nti kwetuli naye otukoonako n'ogamba mirimandera ku mukutu nabaddeko, kino kibulamu kubanga wafauka kullu dhi ilmin alim. Nebaza muganda wange Sheikh Uthman Nuh Kibuuka olw'enkwatagana gye tukwataganamu esingako obulungi nga tuweereza puroguramu zino. Namugamba neebeerako nnyo, olaba nseeredde ngamba nti amiri wano oseeredde wantereza, naye barakallahu fikum. N'abamanyi abalala abalaba emisomo gyange bambi bwe muba mulabyemu ko tiwanamiri waseeredde kusinga ne munakireka ne kigwa ku ttaka ne muganda oba yabijjawa tebalaba njuliza nenga nti Wahida Abdussalam Bali mu kitabo kye fulani bino wembijja wembisimbula. Tutambula ne puroguramu yaffe eriko ebika by'amalogo. Mu bika by'amalogo twatuuka ku kika ekigamba nti sihirul marad, eddogo erikwatagana n'obulwadde. Ne tujja mu bye twalaga nti ebiyungo byonna bisobola okulwala, si bwe twagamba. Era navudde ku mukutu emabegakaawo nga mbasuubiza nti waliwo obulwadde bwe bayita obwa ayinu. Ayinu tugenda giraba. Ayinu kyeki? Bw'oba ovunudde amangu ogamba nti liiso, naye ffe tukiyita kiiso. Lwaki? Nti kiba kirwadde. Oli bwaga nti ekisujja kimbala embiriizi, kategeddeako. So ayinu kiba kiiso, ekwatira mu makuba asatu: al istidam wal istihsan ne al ijab. Makuba asatu ekiiso ku kikwatira. Allah yakyogerako mu Quran mu suratu Yusuf aya 67 ne 68. Jalla jalaluhu yagamba atya: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية الله سبحانه وتعالى تغامبye kino kyaliwo nga nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf. Naam, Allah surati Yusuf buli lwogisoma ekujjukiza mwana wattu ebikwatagana ne famire zaffe ng'ebyatuuka ku Yusuf naawe bisobola okukutuukako. Okategeddaako bitya nti mu famire mwennyini nga mugatta taata yeeva abooluganda bennyini ne bakukolera olukwe, imma lwakuzikiriza ggwe n'abaana bo, imma lwakuzikiriza mukyala wo, imma emmaali yeefe, byonna biri mu famire zaffe. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti nabbi Yakubu olw'okuba yazaala Yusufu, akaseera katuuka nga agenda kusindika abaana be mu lubiri, nga enjala gye bayita ani amuwadde akatebe ng'egudde mu Misiri. Yusufu yali mulungi, abakyala baatuuka omulabako ne beesala ki engalo. Allahu akbar, obwo obulungi bwaludde okuba mu nsi. Kibula Allah buli kyamaliriza takiddamu. Teri agenda kujja nga yenkana Yusufu obulungi. Dinazoola semanye empaka z'abannalulungi, abalungi abali mu kitundu ekyo oyo yaba abasinzeemu, naye nga size empaka z'abannalulungi. Ate ekyewuunyisa Yusufu teyali mukazi, naye kati abeesimbawo bakazi. Yali musajja nga Allah yamuwa obulungi. Nabbi yamwogerako sallallahu alaihi wasallam hadithi emu n'agamba Yusuf utiya shatra aljamal, Yusufu Allah yamuwa hafu y'obulungi bwe yawa kitaffe Adamu. Yali mulungi babanga Adamu Allah yamubumba n'emikono gye. Allahu akbar, oba kitaffe yali atunula atya obulungi bwe kibanga ate abalaba ku Yusufu beesala, kati ate abaalirabe ku kitaffe Adamu. Allahu akbar. Kati Yusufu bw'atyo nga bula nti omuzaalibwa mu famire abantu bajja bafaanagana, kati baganda be bamufaanaganamukko. Kati kibayita ekiiso tugamba istidhaamu kyeki by'osoose okugamba mukikwatira, ne istihsaani kyeki, ne al ijaabu. Al istidhaamu ye muntu okujja nagulumiza akantu akatono. Mathalan oguze kapoloti 5 kwa 5, oli nagamba aguze ekibanja oba aguze yiika, bannanga aguze mayiro, ate awo bagenda kukuweerawo ssente bw'ozisabira. Ate sente zo z'otaddeyo tezigenda kufa. Munnanga ogenda okuyita anaagula kapoloti 5 kwa 5 okaguze mu tawuni nga buli alambula tadda. Walungi ngenda kukuddamu enkya, kamulembe nnyo, siyinza butakagula, buli agenda tadda. Era wano istidhaamu eno bw'osingana baganda baffe nga bazimbye amaduuka mu matawuni, najja ayimirirawo n'akwata mu mbinabina zo okulaba seminti, najja amusinkanaga, gw'ositudde wano amaduuka bane tebifaanana nnyini byo, gano gago wano bagenda gayiikira oluyiikira, era wateze ani okuwadde amagezi. Ekyo kibayita istidhaamu. Istidhaamu okugejjesa ekintu ekitono oli n'akiraba mu foomu nga nnene. Kati erulimu ku makubo istidhaamu. Eryokubiri istihsaan, okulungiya. Azadde akaana nga lulajja bannanga akaana akalungi, azadde malayika, azadde muzungu, bane kakufaananyi taata w'abaana, ebibirwa az'abaana abato. Oli ow'edduuka tayongerako seminti yadde akasenyu, abazimbi ne badduka, sente naye nezisaasaana, ebizimbe bingi bikomyawo lwakiiso. Abaana bangi balwala nga bakazaalibwa, akaana akakazaalibwa endwadde kagijjeewa, abo bangi. Ijaabu ekkuba eryokusatu kukungiriza ng'ogezze
omuntu n'alwala uyo ku kitanda lwa kigambo ono kyeyamugaye nti ng'ogezze. Kiva olaba edda Abaganda byagambanga nti ng'ogezze ng'akusunako, ng'ogezze kankusuneko, ategedde ako. Era bangi basanga nga balima lumonde, omuntu alima ku kkubo bamukungiriza, munaffe olubimbi lwebale. Wano woolimye tebalimangawo lumonde, olyose n'oteekawo lumonde agenda okubala iwa pulaninze n'ateekamu amalagala bakuyita kubyala ne gajinjimuka. Allahu akbar. Wayita akaseera lumonde bamusoggolerako n'emiggo nga wuzi, wayita ekiseera bamugirawo ddala amalagala, subhanallah, ng'alaba wuzi. Lwaki? Kyobula nga enneebaza kati yakyuka, bagamba weebyalaawo n'addamu nti mammonde. Amakulu mwatusera obwedda. Edda Abaganda bwasiŋŋana ng'enkoko ye yaludde eri mu luggyawo etambuza obwana bwayo 20 noga nga yaludde obwana kamu nga 2 3 buna nga tobubala, okububala obubaza obusse nogamba bwe mbubala buba bufudde. Ye ogenda kuwunzika ng'ogikungiriza, bw'ogikungiriza kamunye ensomba kamu ku kamu bonna ne buggwawo. Al-ijabu, okukungiriza kimu ku makuba agasiiga omuntu ekiiso. Okulungiya bannanga oguze essimu kamo ne 18 era kati oli kwa mulembe nnyo bagimujja kukutwa abayaye ng'ali mu takisi. Gwebuuza abantu lwaki baleesewo amaduuka g'amasimu, bantu bagula amasimu buli lunaku. Lwaki zibbibwa buli lunaku? Abakuba ekiiso we bali bangi. Al-istidam, okugejjesa ekintu, bangi bagejjesa akantu akatono n'akazimbulukusa. Oli azimbye buluumu 3 nti ayazimbye 2, mubaddutuukako mwe mwali nulabye, genda okutuukayo nga buluumu buli 3. Kategedde ako. Kati amakuba ago bwe gajja ne gakwatisa abaanadamu ekiiso, naam, Allahu akbar, kikwata omuntu, kikwata enkoko zo. Mwannyinaffe Allah amusaasire bambi amugumye, yalunda enkoko nga mpitirivu obungi, mukwano gwe najja azirambulako. Kino nakyo kijjeemu ekyokuyiga. Bw'atuuka okuzimulambuza n'azirabako n'agamba wuuu, okimanyi nti wano olinawo pick-up mipiira ena gy'otannalabako. Kiki? Sente eri wano etootoogana nga bukolwa. Okugenda okukera ku makya ono omugenyi agenze, enkera baasanga ekiyumba kyonna enkoko zaagudde eri ne zifa. Bazigema, zirya bulungi, zinywa amazzi, buli kimu. Al-ayinu hakku, ekiiso kya mazima. Hadithi ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motoka nyingi zifuna obubenje lwa kiiso. Nkugamba ekindeke ki kibula ngo Mubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, mwali badde mo okwogereza kuba kwa kyama. Hadithi amakulu gaayo, mwogereze mu kyama, n'okuwoowa kwali badde kwa kyama, mulangirire embaga. Kategedde ako. Eyo hadithi abantu bagivaako. Olunaku lwennyini omusajja lwagenda okwogereza alulangirira, tugenda Masaka ku kyala, tugenda kwogereza, n'agenda n'abantu mwe muva oli alaba nti kyalo ntasaanidde Swaibu, kyala wa bbeeyi, mwana muwala wa bbeeyi. Bannange era oluvaayo ng'aga Swaibu, maali gy'oleeta eri yeetaaga mu lubiri. Wayita enzingu 2 nga Swaibu bigolongotana ng'alemererwa okuddayo. Genda okulaba nti ab'embaale baamututte. Okwogereza kuba kwa kyama, n'ennikaaho neeba ya kyama. Omukyala yaligenza okujja ku mbaga ng'ava mu buliri bwa bbaawe, amakulu ng'ava mu kisenge kya bba, n'agenda ategekera bba ku mukolo embaga gye bagenda okuba nti babeerako enkeera. Yali maze omutegekera ne babeera ku mbaga eyo. Amakulu okujja ku mbaga ng'omukyalo ono mufumbo, yali badde sunna. Ate nga ne sunna esingako obulungi embaga tuzikole ku Lwokuna n'Olwokutaano. Lwokuna n'Olwokutaano, naddala Olwokuna sunna nnungi. Bantu bagenda okujja ku Jjuma, alhamdulillah nga bafumbo. Naye bi asafin shadid, omusajja ajja ku mukolo gwazze okuwoowerako omukyala nga kwe kuwoowa yembaga. Ebiisa ebibeerawo biba bingi,
ate abakyala mutugjeeko ebigambo byogani njagala kadaali mwana wange alina okufuna kadaali akabenje akali mu kadaali kiiso mwana bamubobeza bamaze omubobeza bamubika kadaali nayimirira mu mulyango gwa daddi ne balyoka bamubikula bati abantu bonna abazze mu kidaala ne bamukuba ekiiso kubanga babeera ku nnamba emu namba 3 al ijabu kuba kukungiriza bannange Rukaya yamyuse ono Masitula ate si wa bulijjo atabuse butabusi mu kkala oba batuwanyisiriza mu buwanyisiza buli omu n'akasuka skadi mizairo nga yakiiso enkomerero genda okulanga omwana wattu gyagenza okufumbirwa amazeeyo ennaku mbale bubazi bufumbo ne bukola ki ne budobonkana kadaali gwe mwagala alimu ekiiso kyobola nebaza nnyo muganda wange Alhaji Nasuru yonna gyali Allah amusaasire yafumbiza abaana be babiri ku mukolo nga yakola sunna ffenna gye twali badde tugoberera etya yateekayo emifaliso ebiri mu ddiiro gy'abaana balenzi oli mugole noono mugole n'agamba atwala Rukaya nti mwannyina agendayo obuuze mwannyoko amahali n'agenda n'abuuza mu kisenge n'akomawo namugamba emitwalo bwe giti mulenzi n'asasula taata n'amuwowa okkiriza nzikiriza okumpa owaaye ne Rukaya ne babagabula nono ne bamuwowa ne munne n'amala otugabula bamala otugabula n'ajja akuba akaama omugole eyasoose muwala we yamuteeka mu mmotoka neeyita mu galagi neefuluma nga abazze ku mbaga tebategedde nti omugole afulumya asooka n'amuvuga n'amuteeka mu tawuni najja agamba bba eyasoose okuwoowa funa entambula kwata emmotoka mukyalawo ali mu tawuni ogenda omusisinkana kwewala ki amaaso g'abantu abazze ku mukolo taata n'akomawo amaze okukwasa omugole asooka mukyala we anti olwo abasiibula okuwa kwawedde amaze obbagabula najja n'apaakinga emmotoka mu galagi n'atikamu muwala wowokubiri n'amuvuga n'amutwala mu tawuni ne bakubira omugole namba 2 leeta emmotoka tukwase mukyala we wano obudde bugenda abo abali abo bazze ku mukolo baleese maaso si balungi maaso gaabwe mabi alayinu ekiiso kibi kisaanyawo ekyengera ky'omuddu taata amaze okusibula abagole abaami n'akomawo abantu balirira abagole bave mu nnyumba ya taata bayingire mu kidaala ng'enkola eya bulijjo nga tebalaba ku mugole abagole abaami batambudde bagenda okulaba bazze n'abagole abaami nabo batandise okusituka omu 2 3 ogamba tebasigaddewo batuuze bokka ababuuza nti bannange tugenda kuzimbula kidaala abantu abamaze okulya tutambule embaga ewedde tikatusiriwaza twazze kulaba ku bagole abagole balwa kyabagole bagenze dda bali mu tawuni n'okuyitawo bayiseewo nga tetubalabye anti si bammwe nannyini mugole ali naye kati butoola ne bwomukubira essimu mukyala wa muli ku lubirizi ye alibadde enkola y'obusiraamu eyo obwana bubeerayo ne bufumba ne buzaala ne butebenkera baraka ne zibeera mu bufumbo lwaki enkola yaabwe bagiyisa mu hadithi omubaka sa sallam egamba istainu biqadai hawaijikum bil iktimani mumale ensonga zammwe nakuzikweka lwaki fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa kyewunyisa ng'abantu bazimbye ebiwowoolo mitima gibaluma oyinza oti obutatulaga ku baana mukole ki mubakuba ekiiso Sheikh Nasuru barakallahu fikum Haji Nasuru nkwebaza walaga sunna ku mulundi ogwo tugikoppe wallahi nungi yansanyusa kuba naliwo ku siini nga tubuuza bannange abagole baluwa Sheikh natuga nti ankola ya busiraamu nannyini mugole twamukwasizza dda bayise ku kava atwale ekyengera ki si kulwanga wano waliwo oweriise bbi n'amutunulako n'aga nti awasizza akaana akato embooko agenda okutuukeka nga gye bayise embooko takyagiraba era Sheikh omugenzi Khalidi Allah amusaasire yatunyumizaako nti bamala okusamba gawuni mwana asambye gawuni ku mukolo nikaahi ewedde okutuuka eka nga mwana mulezi takyalina laavu ya mwana muwala era nga yeebuuza nti ono namwogereza ddi
subhanallah nendeka abawala abalungi nendeeta ono omuwala agenda okulaba ebyamuleeta ebiyitibwa bibayita bufumba wakati biriiwo ng'ayita imaamu banne abandabira ku imaamu waakuno mumumpitire ng'amuzisa mu kafunda mwami agenza okukola munnange bukyabandeeta ngenda mu wiiki tewali waaka oba kiki munnange talina laavu yadde simayiro antunuliranga eyamufuukira ekizibu awaka nga imaamu aga nti omukolo gwe twakasonda nga tunaaswala ng'akubira akasimu Sheikh Khalid omugenzi Allah amusaasire gyali mu kabuli. Sheikh olw'okuba ayinako ilimu engazi yababuuza omukolo gwabadde gwa mu kidaala tiva mu kidaala ne kadaali ne gawuni yagisambye n'agaa nti kyekyo aswabatuha alayinu amaka gano gafunye ekiiso kyava bagamba munzikirize mbajjanjabeko ne rukuya shar'iyya mulenzi ng'akomawo okuva ku mulimu nga Sheikh abaraka ng'abasomererako ng'abawa n'amazzi ag'okunywa aga rukuya n'okunaabako ng'abagamba nja kudda enkya wallahi Sheikh atuwa obujulizi aga nti omwana ow'obuwala bwe yamala okunywa ku rukuya n'ow'obulenzi n'okunaabako ne banaabako omulenzi n'akomawo essanyu lye n'atandika okusitula mwana muwala bw'amuyimbira. Sheikh abakubira essimu enkeera kyabange gettiredde enzija omuwala nnyini yamuddamu n'amugamba Sheikh teweekooya toyokya amafuta Allah yampanyisirizaamu mu musajja gwe nabadde naye luli kati nina mulala okimanyi nti anderako newe njogerera bino ali mu kunnyimbira laavu gye tulina tennaba kubaawo singa baasigala wali nga tewaliwo mujjanjabi obufumbu bwali bwabise lwakiiso. Baana baffe bangi bava awaka ne mbasiba kadaali ne basamba gawuni naye nga bano abazze bagamba kino sikirabangako. Ono ye mwana bulijjo abeera wano awaka bwati bwayengedde enkomerero omwana bwagenda bufumbo ne bufa. Nze naliko ku mukolo ogumu gwali gwa musajja mugagga Allah amusaasira amutere baraka mu maali ye. Ku ttebe kwe twaliko omusajja ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira fabakati n'akulukusa amaziga ng'alaba amaziga gaali gaki gwe nange kyebuuzi n'akaabira ddala amaziga nga n'omujulizi yamulabako namba 2 ng'akyali mulamu Umaru Saidi Allah amusaasire jaga nti subhanallah sajja akaabi nyinga ekimukaabya kiki yabuuza taata kuzaala mwana nti gwozaala omwana ono n'agamba bukyamba mu nsi sirabangako mwana gwe bawooye ne bawaayo gold ne bamala okuwaayo gold mwana mulenzi n'aleeta akalabo akamwana muwala nga mmotoka ono n'atulika n'akana taata gwozaala omwana ono gwozaala omwana ono mwana bamuwadde gold ate balese mmotoka. Ekyo ddala gwe bwe olaba kikaabya omuntu era twasabirako ku mwana muwala Allah babarake ku kino kye tulabye ebiyinza okuddako biyinza obutaba birungi abanga alayinu haku ekiso ky'amazima. Abawarabu edda balina omusajja nga mukafiri mulungi nga mu kukuba ekiiso bamwekakasa yasibanga ennaku 3 nga talina kaalidde mbu n'avaayo ng'eriiso limyuse liti n'ababuuza ni gwe mwagala nsaanyeewo emmaali ye oba ye kennyini bamugaa nti Abdallah ono nti atwemalikirako nnyo nnyo ng'agenda ku mmaali ye ng'agikuba ekiiso hakka kyakwatanga baali bashiriku b'omu Makka nga bamukozesa nnyo nga omulogo waabwe. Idhan aya gye tutunuulidde awo tubadde tutema omusingi ogulaga ekiiso kye kiruwa kikwata kitya mu basahaba kyaliyo sahaba ayitibwa Sahal ibn Hunayf ng'ali wamu ne sahaba ayitibwa Rabia batambula mu biwonvu by'omu Madiina bambi ebbugumu ne likwata Sahal kyava ajjako ekkanzu ye n'asigala mu nkutu yeeyiweko amazzi olw'ebbugumu eringi. Bwe yejjako ekkanzu ani yejjeeko ekkanzu Sahal ibn Rabia kakati Sahal ibn Hunayfi ajjeeko ekkanzu Rabia bw'amulaba fa aswabahu al-aynu n'amukuba ekiiso yagamba atya wallahi ma ra'aytaka al-yawm wala jildun muqbi'a sirabanga ku musajja alina kasusu kabalagavu kalinga ka mukyala olaba eriiso awo nno
we tusiŋŋaanira nti abasajja n'abasajja temukkirizibwa kunaabira mu kinaabiro kimu. Musajja temukkirizibwa, mukyala temukkirizibwa. Lwaki? Olw'akabenje akayinza okuvaamu akanene katya ti omukyala alaba amabeere ga munne nga si ge gage n'agakuba ki, mulimu amabeere simi ge bayitaani, mulimu ge bayitaani simi buno bunambaalaala, simi buno bwani. Kati ayinza oddikuba ekiisa ebbeere oba akabina oba kansa najja ava eno n'akwata ekifo ekyo. Eno kakana nga akabina bagenda bakasalako kansa yakalya, oba bbeere balisazeeko lwa kansa naye nga alayinu kiiso. Sahaba bw'akuba munne ekiiso, sahaba n'agwa n'azirika. Baali balina omuvuka gwe baali batambudde naye, n'adduka emisinde n'agenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuusa amawulire, ya Rasulallah bino bibaddewo. Ne banona sahaba nga n'ebigere byewalula. Nabbi yakangula ku ddoboozi n'avaamu eddoboozi erigamba, yagamba bw'ati, alama yaktulu ahadakum akhaahu, lwaki omukumu ayagala okutta muganda we? Ala barakta alaihi, lwaki tewamugambye nti barakallahu fiikum? Okuva olwo nebeera edduwa oba giyite engabo eziyiza mutabani wa Adamu ku kyengera kyonna kyaba nakyo. Mathalan, muntu bajja okulaba kabebbiko n'agamba bannange ozadde kazungu, n'agamba barakallahu fiikum, ekiiso tekikwata. Munnange ng'ogezze, barakallahu fiikum, ekiiso tekikwata. Munnange nga wapanze sitoowa yonna terina wessiza, barakallahu fiikum. Naye bw'akirekerayo oyinza okulanga emaali eddibi osasula sitoowa naye nga emaali tevaawo, yonna ekutte. Okategedde, tujja kulaba sitoowa eyo gijjanjaba otya emaali okutandika okutambula. Tujja kulaba ekintu ekikubiddwa ekiiso kisobola okujjanjabwa mu mbeera efaanana bwetyo. Kategerekise, sahaba Nabbi sallama bw'amala okumuvunaana oli, lwaki tewagambye muno nti barakallahu fiikum? Oyagala kutta muganda wo, kitegeeza ekiiso kitta. Mu hadith gye tuzze okulaba mu maaso eyo gye ziri eziraga omwanadamu asobola okufulumya ekigambo eri mwanadamu munne n'afa. Motoka nnyingi oziraba mu bondi eri baganda baffe abazitunda, naye nga obuzibu zisobola okutambula kuba agisubula ng'alaba yeri katale etambula, n'agireeta kasitoma najja bulajja kamotoka kalungi mpaka nambako kamala okugenda okukiryalinga ebya banka, nzija olweggulo, nzija enkya, essaawa zino kankomewo, mbadde nzize kulaba n'emmotoka gye njagala yeno yennyini. Ebiba bibagamba emirundi mingi, naye nga ki ono munne yasoose okulaba emmotoka ng'ogireeta n'agamba ta were eno emmotoka gy'oleese gutandika n'okulya amabanji, eno yennyini bakasitoma bange gye badde bansaba, kati osagule nange nsagule ebeere wano ewiiki, ennaku bbiri kyenjiwa, ennaku lumu bagenda kuba bagitutte. Ekyo kyennyini kiba kiiso. Wa illa okuleka nga akugambye nti barakallahu fiikum. Era osiŋŋaana sitiika nnyingi nga ziri mu maduuka g'abantu, barakallahu fiikum, ku mmotoka barakallahu fiikum. Bi asafin shadid, ekyokusaalirwa ekinene, edduwa eyo omuntu bw'omugamba nti barakallahu fiikum aba amanyi nti oba akwebaza ng'olina ky'omuwadde. Bwetyo bwe twakimanya, so nga dduwa eziyiza kiiso. Engoye nnyingi zookeddwa, olina jja yesala ekkanzu ye ennungi masha Allah, noga nti eno ddafa yateekwa kuba n'abalangira b'e Saudi, kati ate naawe ogyesaze, naga nti ate bwe tutagyesala kyekinaagaana. Kumba akwonoonye, maama abaana olubojjooza n'agiteeka ku awagololerwa, n'agiteeka paasi bwati ku lubuto, agenda ogisitula paasi n'esitukirako ng'olina gisula mu kasasiro. Lwa kiiso kyoli kyeyagyogeredde. Engato nnyingi imma bwe baba tebagibbye efuna damage, kuba engatto empya nisobola okubanga efaanana bweti. Lwa kiiso bwe ziba tezidibye emmotoka eziri mu bondi, munnaffe agiguze asooka okumulaba yasooka omukuba ekiiso. Munnaffe wawonye enfuufu n'enkuba, era kale gwe toli bubi, ogenda kusigala kutukuba mazzi n'aseesa endabirwamu nazzaako. Omuyaye jajja emmotoka tamanya nayo n'alyoka akuba eyiye nga si ye yatomedde, batomera mutomere, bamutomedde ettama liyingidde. Ogenda okulaba emmotoka ye badde ennungi,
motoka yonna eba nnungi nga teriimu kigwo nga teriimu kutomerwa naye kasita bagiteekako fira era ogenda okulaba nga ekuyitako nga bakulaga yatomera saagala erimu kigwo gaga nti eyo yatomera oluusi abamu bagenderamu. So ono tukole tutya omuntu yalibadde nga bw'aba aguze emmotoka agikwateko n'omukono ogwa ddyo bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma jabaltaha alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wasallam edduwa ekipya Allah akuwa obulungi obuli mu mmotoka eno taasa akabi akagirimu. Oluvannyuma obujulizi bwe tufuna tubujja ku sahaba wa nabbi sallama ayitibwa Zaidi agamba lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja okunkyalirako ng'alina ensolo enyirira nga nnungi. Omuyahudi n'atandika okugikuba ekiiso, ensolo ennungi erabika eryemu yokka mu Madiina, bannanga agivuga nga yeesiimye, musajja gwe singa ogimpa bigambo. Enkomerero nabbi sallama n'agamba nti ensolo yange etambuza mirimu gya ddaawa sisobola gigaba. N'agisiba mu paakingi n'ayingira wa Zaidi agenda okumaliriza okukola program okufuluma nga ensolo egudde wansi efudde. Nabbi n'anakuwala sallallahu alaihi wasallam. Zaidi kyava agenda mu nsolo ze n'ajjamu ensolo eyali singa obulungi n'agireeta n'amugamba hadiya laka ya Rasulallah, kino kirabo kyo kigende kikola eddaawa. Nabbi kyava amugamba sallallahu alaihi wasallam ndeetera amazzi. Fajala yaqra, kyava ateekamu ayatul ayinu, aya ezigema ekiiso. Alaba obusiraamu bwe bwali badde bwaliguza emmotoka mu bondi n'ogiteekako edduwa y'ekipya wali badde oginaazaako n'amazzi ga ayatul ayinu. Okategedde era amazzi ago ge twali badde tunaaza ku baana baffe abaakazaalibwa abato. Okategedde ako era amazzi ago ge twali badde tunaaza edduuka lyaffe ppya bantu bave ne bayingira amaduuka so nga shumu fi thalatha. Ekisiraani kiri mu bisatu nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam. Ekisiraani kiri mu markabo mu motoka, ne kibeera mu maskan mu nnyumba, wa fi nasa ne mu bakyala. Nye nabbi yalaga eddagala sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti gwe afunye ennyumba oba dduuka sooka osomeremu Bakara ejjuzu 2 n'ekitundu, oluvannyuma okwate aya ezigema ekiiso ky'abantu, naam osiimuze edduuka lyo n'amasa. Kuba abantu bagenda kujja enkya wazze wano wabateze kano kamasu kennyini era obayina zinaalema gwe kuŋŋaanya, genda okulaba nga misiraano teri akyama. Lwaki teyakugambye nti barakallahu fikum. Idhan ekiiso kimalawo emmaali y'omuddu n'esaanawo. Kwano gwaffe Allah amusaasire yali ava Bugerere atisse kaddayana k'ennaanansi, ava bw'ati ebugerere mu tawuni nga bw'olega atusimbule mukwano gwe najja namuga haji gwe otisse ennaanansi, ffe katusigale kulya amabanja twagala ensawo zidde nga zijjudde. N'atamanya nti kyali kiiso. Sajja watu agenda okutuuka Kaleerwe ng'ennaanansi eri wali efuluuta, ne balumba Nakasero ng'eziri wali nnene okusinga kuzize tasobola kupaakingawo. Sajja n'amugaa tukole ki? Tugende Katwe. Ne balumba Katwe ng'ennaanansi efuluuta, n'amugaa tusibireko Owino. Okutuuka ku Owino nga tebalina bwetaavu. N'amugaa omanyi kye tuba tukola? Obumotoka amugaa nti nze entambula yange yaweddeyo nadda nkuyamba na buyambi, jjako ennaanansi zo nziiwewa. Haji n'amugaa tuzizzeeyo ku Kaleerwe kuba lyekkuba erintwala wa ewaffe e Bugerere, nga bavuga nga bateeka Kaleerwe batikkula, ng'omwana amugaa nti bw'oba ozitikkulidde wano teekawo ssente ez'okuzikuuma, kubanga tosuubira nti abantu bayinza okuleka ennaanansi ennene ziri ensava bagule buno bukaceere. Haji ng'atikkula ng'akwata mu nsawo ng'ate ateekamu ez'omukuumi, ng'amugaa nti wano basulawa nti tusulaawo ng'ensiri ziruma nakinaga nti bizibu nga bizze nadde manyi zijja kutunda kusuubuza abantu neddireyo. Waliwo abasobola okuziyimba bayimba zire ennene bayimbe buno bukaceere. Haji weebereremu. Haji ng'amagamaga saawa etuuse ey'okulya ng'akwata mu nsawo ze yazze nazo ate zatandise okulya, kwata seni ng'azirya naku luzibye teri amugaye nti akanaanansi kammeka, ensiri zimulumye. Enkeera agenda okulaba nga tannatundako yadde ennaanansi n'emu, kyava agamba omusirikale akuumawo, bw'ofuna abagula maali ngikukwasizza nzizeeyo waffe.
omukyala aleli alinze kavu abali awo nga Hajji ajjidde awo mugandi ng'ozimbye mu maaso nti ensiri kye zaatukoze eri nanonyeza musujja kiki nti ensiri zatulumye kyatunzeeko yadde enanansi n'emu twatambudde kibuga kyonna twaziye kaleero nenzirekera omusirikale mukyala nagamba amaanyi gaffe mu musiri bannange Hajji ngaaga nti kammalemu ennaku 3 bayinza okuba n'abatunzeeyo Hajji ng'amala ennaku 3 naye nga kyamazima zaali 5 ennaku ng'ajja tuka wali omusirikale nanansi teyazisangawo sirikale aluwa omusirikale amugaa twagala emitwalo 7 okuyolayo ebyali bivunze nanansi zo zonna zavundiraawo Hajji n'agamba ya rabbi tugenda okusomesa ensonga eno nga Hajji omu ku bajulizi n'agamba nali nsimbula Bugerere mukwano gwange eyinyi naŋŋamba mbwe ensawo zange zigenda kudda nga zijjudde boka basigale nga bali amabanja anti ngenze kuyoola lwaki teyamugamba nti barakallahu fikum bangi bwe batyo maali zaffe zifudde olina akusiŋana nga konteina epakinga bweti nayogera ebigambo ebinene Hajji otukidde mu sizoni amaduuka gonna makalu ogenda kuyoola buyoozi Hajji aba yakapakinga konteina 10 neziyingira nezisaanikira eyiye genda kulaba nga teri n'omu amugayi nti Hajji mmeka n'ateeka mu sitowa teri amugayi mmeka n'asasula sitowa kivaamu nga Hajji bimutama bantu batudde ne maali lwaki lwa bigambo bino byemba nnyonnyola akaseera kano bikwata ku mubiri ne bikwata ku maali era mutuwangalira mu sisitimu ebigambo bino mbijjeewa mu kitabo bakiyita As-Salimu al-Battari fi tasaddi li sahrati al-ashrari kya Wahid Abdussalam Bali ku peegi 229 okuli omutwe ogugamba Irajul Ayni okujjanjaba ekiiso bo obudde bugenda saba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atumalira aya ze nasomye ziraga katuziyite yitemu ziraga ki tiwakitiwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera nga nabbi Yusufu azaaliddwa akuze amaze n'okuweebwa obukulembeze mu Misiri nga yagaba emmere kati baganda ba Yusufu basituka bagende mu lubiri basake bafunaako okulya olw'okuba baali bamuddirira mu bulungi Allah kyava abagamba nti wakala ya baniya taata akola oda eri abaana be abanga abaana bange temuyingira mu lubiri omulundi mu mulyango ogumu la tadkhulu min babin wahidin tekabatande nemuyingirira mu mulyango ogumu anti abalungi olunaabalabako omu 2 3 ng'akoona ku munente wayi omusajja yazaala abaana jangu olabe ate bonna bawanvu ate bonna banene ate bonna balungi labalaba ekyalidde kiki kiiso baana nga batandika kulwala butakwatagana n'ebisigadde wadkhulu min abwabi mutafarrika nabbi Yakubu abaga muyingire mu miryango gyanjawulo ono nabbi ategeera ekiiso kategedde ako nga ne botajja kuzaala baana bonna balungi baana ba Hajji bonna balungi ate bonna beebo mbu bagenda kubuuza ku bagenya abazze ku mbaga n'alyoka abambaza ebyekimansulo enviri bazitadde obubeere bulinga mu misumaali abo ne bagamba Hajji mbutuufu yazaala laba embooko z'abaana wano wanaabula embaga wano embaga zigenda okuyiika wano obwana ne bugenda buddiba kivaamu nga bwambala engoye ne maama waabo zayambala Hajji akakoonako ng'amanyi maama w'abaana nedda taata nze muwalawo bwani yagamba okwambala engoye za maama olaba mwenkana n'ennyammwe Hajji akyankalana lwakiiso mulekeraawo okumulisa abaana bammwe eri abantu abangi abantu balina ekiiso ate mulekeraawo okulambuza emmaali abantu abatalina akiida efaanagana ng'esomyeko ku kiiso jatugenda olaba embuzi zange gwogenda okulaga omumanyi jatugenda enkulaga eyiika zange zennina ate nzitunda gwogenda okulaga omumanyi owange kankuyitire ku maama abaana akubuuzeeko amuyita atya era bwogenda e Saudi tosinga na mukyala wa mu Saudi ng'ajja okubuuza abagenyi abasaudi baba n'amadira 2 eddira erisooka liba kkalu nga kapeti akuteramu bupiro bwakwesigamako nayingira ekisenge n'aleta kakaawa n'entende n'ebyokulya asomba tuga musajja muwulu ne mmala okulya n'akunyuminkiriza n'akutegula nga maze okulya nazzaayo
ne munyumya bw'olira okooye yalla n'akuwerekera nga tolabye ku mwana tolabye ku mukyala naye nga bodda mu kisenge namba 2 ruumu eddako mulimu kapeti bw'ogirinnyamu ekigere kibuliramu mulimu tv screen eva kuno nakuli mukyala we gyali naki n'abaana akuleetera omukyala aveemu akaloboozi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ogambe nti kyala nyonza musajja aliko embooko yakakazi laba bwe kayengera allahu akbar allahu akbar ekyo ekiso kyokubanga otendereza oyogera bingi nza okwekanga ngaomukyala asibyeko ebintu nga buli watunula bwati bba alabanga empologoma alayinu haku kiso kyamazima kikwata kivula nti bo baalabuka bakyala ne babakweka eri abafu ate bebaniriza abagenyi nosanga nonga omukyala ng'alinaana ekirimi era dde bassebo nga kubazze kuliko eyegombedde ow'ekirimi sibye mute bassebo gye baleko bassebo ono yakyadde awulira afa nanga ne swaibu singa abantu baali bawanyisiganya twaliwanyisiganyiza mu mukyalo ono olwamutandisi buli kimu kyendaba kyenaali egombi akiina swaibu omukyala yitakusaanira ono kivaamu alekera amukubye ekiiso enkomerero nga mutandika kutabuka mugenda okunzika nga omukyala abisibi amaka agasinga okusattulukuka kiiso alayinu haku kiiso kyamazima ngaomubaka byagamba sallallahu alaihi wasallam aya zino bonoba ozigoberedde ojja kwesiŋŋaana nga zonna ziwunzika nga zitulaga kyekiiso kyaki kyamazima ithan abatulaba abalungi abatuwuliriza edduwa egamba barakallahu fikum ekola mukaseera nga muganda walina kyakuwadde ne mukaseera nga oyogedde ku kyengera ki munaffe waguze kamon 18 barakallahu fikum olwoba ogitaasizza munaffe waguze engatto musonso barakallahu fikum yali badde njogera yaffe munaffe otikkudde barakallahu fikum allah akutere baraka mu byotikkudde otuukidde mu kaseera akatuufu nga ne bakasitoma we bali naam ojja kusiŋŋaana nti biidhinillah okusinzira ku budde bwaffe nga butera okukozesa mukkirize musimbewo busimbi kati tuli ku kiiso ezimu ku ndwadde ezikwata emibiri gyaffe abantu nobasiŋŋaana nga bali mulago bali ku macupa naye nga kiiso tuli ku ndwadde ezikwata emirimu gyaffe nga omuntu yeyambisiza ki eriiso lye n'olulimi ne bigenda bikosa emaali y'omuddo mwe bali kubeera bawuliza balungi aba South Africa, Durban, India, Malaysia na wonna gye muli naddala bannayuganda abagoberera emisomo gyaffe barakallahu fikum tusaba Allah abasiime abayomu obulungi ate muggyemu emigaso biawunihi tabaraka wa taala nsigadde ndi ahmada waabwe ahmada mahmudu nsubuga ku 07 02 63 22 89 wano ku masjidi Mandela e Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.